gulira kyettaka lyange tegulina mugaso, living for nothing. Omusajja akola mu nnimiro mpaka sinaaguwolereza n'agamba mukama wange nzikiriza nange omuti guno buli lwojja togwe kati emyaka 3 buli lwenje sisanga tosangako kintu naye nkwegayiridde mpa omukisa nagwo guweeyo omukisa nkulayirira mpa omwaka gumu gwokka ntemere omuti guno ngusalire nteekeko ebigimusa amaziba bw'onodda omwaka ogujja nga teguliiko onoogutema. Olwo omusajja oli yawolereza omuti ogwo, that is proverbial, omuti ne bagutaliza. Joseph Chameleon Mayanja, omukama akutaliza kubanga olina ebibala ebikuvaako. Omukama akutaliza kubanga olina bangi abakunogako ebibala. Omukama akutaliza kubanga okutte ku bulamu bw'abantu ne ku myoyo gy'abantu mingi. Omukama akutaliza kubanga akyakulengeramu ebirungi ebirala bingi mu maaso. God is good all the time. N'olwekyo nkuzaayo mu Joshua kye yagambye, make that resolve from now on, I shall serve not any other gods but the Yahweh. Yahweh. Njagadde fundikire nga nkusibirira n'obugambo buno buli mu Bayibuli. Paulo nga wandikira abe Korinti, second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 4. Agamba bwati nti ennaku tulaba za buli ngeri naye tezitugonza. Ennaku tulaba nyingi za buli ngeri naye era abaliwo ne bagamba nti ami. Ennaku tulaba nyingi era za buli ngeri naye ne tuddamu ffenna nti. Nayongerako n'agamba nti tubulwa gye tuva ne gye tulaga naye tetuterebuka. Era bonna abaliwo ne baddamu nti ami. Tufaanana ng'ababuze bwe tufuna ebizibu. Joseph oyise ebizibu bingi ng'omusajja, ng'omuntu, ng'omutonde. Oluusi n'olabika ng'abuliddwa gy'olaga ne gy'ova. But you have not despaired. Ate n'ogeza ne mu bulwadde buno bw'obaddemu. Naye tetuterebuka. Toterebuka. Era nayongerako tuyigganyizibwa. Naye sitwabulirwa. Tukubwa wansi naye tetwatika. Tetuttibwa. Ate bwebwo obulamu bw'omuntu bwalina ekulabigwo. Okubiddwa wansi naye tumementuse. Amiina. Ate naye wabirabirawo obimanyirawo n'otugamba togejja tokogga tokola ki oli awo ate togenda togenda. Beera mu malirivu, Omukama oyongere okumwesiga. Ekirungi abakyakulaga ekkubo weebali abazadde nga bwe natandise taata akwagala nnyo, maama akwagala nnyo, ate bo buli lwe bakulowoozaako ensonga baziroopa mbuga, baziroopa eri Katonda. Naawe bw'okolanga bw'otyo osigale ng'okola bw'otyo. Mukama abeere nammwe. Nga mulamu tukusaba naddala nga tuyita erinnyaffe Bikira Maria n'omuwolereza we Yosefu omutuukirivu ayongere okujjanjabirwa ddala addewo. Tukwebaza olwa abazadde be taata ne maama n'olwa famire ye emubeereddewo era ekyamubeereddewo. Taata omulungi, omukwano gw'abazadde gwe balina ku mwana, ate omukwano ogwo ne bagulaga nga buli kaseera baddukira gy'oli gwe Katonda waffe nnyini bulamu, gubanywerezeemu ate bye basuubira mu ggwe babifunire ddala
ng'omwana waabwe ono omwana waffe ayongera okutebenkera obulungi. Tukikusaba ayi Mukama. Twebaza ayi Katonda era ne twanjula gy'oli abo bonna ababeereddewo Joseph mu bulamu mu bulwadde buno era bakyamubeereddewo, abazadde n'ab'eŋŋanda zaabwe ab'eŋŋanda ze n'emikwano gye n'abantu abatali bamu. Mukama we batoola omutima gwe bakozesa basasulemu musera. Tukikusaba ayi Mukama. Mukama akkiriza era tukwanjulire n'abalwadde abalala betumanyi ne betutamanyi. Oluusi bali mu maka gaabwe, abalala bali mu malwaliro ku bitanda. Bonna batuuse kuwanvuya omukono gwo omujjanjabire omuvumuzi badde engulu bakuweereze bulungi. Tukikusaba ayi Mukama. Twanjula gy'oli abo bonna bali ku mulimu gw'okulabirira n'okujjanjaba abantu abalwadde ne bakola omulimu gw'obusamaliya. Oluusi nga gwe bakola oba gwenyinyalwa okukwata ku balwadde abamu. Oluusi ne bavumibwa nga bajjanjaba, oluusi ne balabika nga abatategeereddwa batasiimiddwa abali ku mulimu gw'okujjanjaba abalwadde abatali bamu. Ng'era abo babeereddewo kamiliyoni gy'abadde nga ajjanjabibwa bonna abamubaddeko n'abalala bonna bali ku balwadde kubajjanjaba mu ngeri zitali zimu. Kitaffe nga bakola ogw'obusamaliya basasule mu mpeera obawe omuseera gw'enneema. Tukikusaba ayi Mukama. Naffe ffenna nga bwe twetabe mu kwebaza kuno tufuula ababo ate naddala nga tuli mu wiiki eno entukuvu gye tutandika gye tulimu nga twetegekera n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Byonna ebirabika nga bitumegga tuleme kuterebuka wabula tugumenga Yesu bwe yaguma tusobole okuzuukira wamu naye nga tuli balamu nga tuli basanyufu era nga tuli bawanguzi. Tukikusaba ayi Mukama. Twebera tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. abalala babiri ab'amaanyi Ya